2, 1, 2. Big. Okay. Aha. Done. 1, 2, 5. Jowa chitachi. Chejo. Mukaaga. Sisobola kulya mu nyumba yo. Awo munzijewo. Oli mu nyumba yo. Wano munda. Ye ni rule. Kale. Omukubye. Ukazi. Nkutwala wano. Ezo rule shisha. Ofuna mukaaga okitwala. Lina bade manyiti bwe kati okakuba kadaye no ofuna mukaaga. Kakati okitwala. Those are the simple rules. We play simple rules or complex. So these are complex. You know where the word kene came from? No, kene is actually a natural word, meaning one. Yeah. Katika wachija. Woo! Mukaaga. Mukaaga then ni satu. 1, 2, 3. Olaba. Kati wanofanya 1, 2, 3, 4. I'm in the safe place. Don't you care? Safe place. Wajita safe place. Tosobola kulya. 1, 2, 3. Kati ate you rule by the man. Kene. Kati wano gumu mbiri satu. Tuzane wakajao ujachari wani. Wait. Nyina yu kamuko kake kazanyo. Iye. Nakugambi nambi. Tano zizi. Kati Shadrack Luddo kusomera omumuzanya sawa mmeka? Luddo kusomera omumuzanya sawa mmeka? So we had this work, It was to create a game or combine multiple different games. Me and my friend, we decided to combine snakes and ladders, which is on the back of this, with Uno or Matatu. Who won? Me. How? See, first I had Tata in my house and I was here, like 1 away from my home. Then he got 6 after 6 after 6. And then after he got his piece back, took it all around, mpaka he reached here. And I was still here from when he had begun here. Yeah. So then after we were in a battle, I needed a 1 and he needed a 2. Immediately, I get the 1. Oh my God. Black was on your side. Tata, what do you feel like? I don't feel so much at loss. Nange nwanye ko I got out of jail. I went to my house, I got out of my house, fought. Paka kubide kwemu kusatu. You know, I missed by 3 and 1 by 1. So it was a manly fight, right? Yeah. Yeah. That was a good game. Did you know Shadrack knows how to play Luddo? Atene bigambo byayogera byageto. Tata, Right. don't you think it's time to revise the school we take Shadrack to? He said, did you hear what he said? He said they play Luddo at school. Yeah, which is a good thing actually. Singa bazanya Luddo nomwe so muganda ne matatu, that's okay. But also, do you guys play do you play duru? Tumanyi kuzanya duru tope. I think you should learn it. I'll teach you the game. It's a ground game. How do you feel beating Tata? I feel good. First he wanted to spare me and then I told him I want a fair game because if I win and he tells me I spared you on this part and I spared you on this part, I wouldn't feel like I actually won. But now I won by 2. So close. Yeah. Probability was on my side. Yeah. You were just lucky. Yeah.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Radio, Mr. Nsubuga. Happy birthday to you. Kwagala nnyo era nkwagaliza bisimba byerere mu nsi eno. Mukama akuwe essanyu, Mukama akuwe ky'osinga okwagala, Mukama akuwe emirembe, Mukama agaziye enfunayo, Mukama akwongera obuganzi eri abantu b'okolera. I couldn't miss to wish you a birthday because bintu bingi byonkoledde, obulamu bw'ensi eno bingi byonkoledde. Era sisobola butakwebaza munnange. Whether you had choices and you choose your path. Nenga bingi bye tuyiseemu nze naawe bingi. Obimanyi. When I was in Dubai, nali simanyi kiddako. Nasimanyi, nga sina mulimu, sina passporti. Nasimanyi kiddako. People used to see me on social media and they don't know what I'm passing through, but you were there for me. It was UK. You were there for me. Nali simanyi nti ndituukako wano wendi. Osanga singa saakusinkana. Singa siri wendi. Obadde big step nene nnyo mu bulamu bwange. Yadde bingi bibaddewo. So akuwalana saakukyawa. Kwagala nnyo era nkwagaliza bisinga. Nkwagaliza mirembe yonna gy'oli. Kwagaliza mirembe yonna gy'oli. Kyonna kye wasalawo Mukama akuteeremu omukisa. Mukama akwongere essanyu. Mukama akwongere ssente. Mukama akugaziyiza amakubo go. Buli kirungi kye weegomba okifune. Buli kintu kye weegomba okifune. Happy birthday. Nsubuga Derek, happy birthday.